Kalama TV tuyina Kadamu wano gwe bagambye nti bw'atamaleko contract baboosi be bamugambye bw'atamalako contract ye bagenda kubeera nga baleeta bbaawe amalireko contract eyo nti Eteeka Empya eryafulumye. Naye tunagenda mu maaso n'okuba Kadamu ono ku voice note twagala bagamba nti bino ebintu bino bya bulimba. Tewali tteeka lyonna lyafulumye nga ligamba nti bw'otamalaako contract bbaawe yajja okujja agimaleko. Singa ekintu kibeera bwe kityo kitegeeza nti bakadaama bonna bagenda okujja mu nsi z'Abawarabu bagenda gamba si bafumbo. Kuba kati bw'oŋŋamba nti n'etteeka eryazza eppya bbaawe wange yalina okumalako contract olwo bwe sitabeera mufumbo. Bwe sitabeera mufumbo nja kubeera nga sigenda kubeera nga nfuna omulimu. So bino tebibeera bituufu okuggyako n'ekirala kye bamugambye nti bw'aba tamaze era alina okubeera nga abawa miliyoni 6. Ssente zino njala mujjukire nti companies waliwo ssente ze basasula company. Kati company okusobola okubeerawo efuna ssente mu Bawarabu bano. Kati bw'efuna ssente mu Bawarabu ebeera Omuwarabu abeera agamba nti bw'oba tomazeeko contract musooke munzirize ssente zange ze nawa company ate gwe ssente z'oba tomanyi. Kati Omuwarabu aba akanda gwe ssente ezo obeere ng'ozisasula ekintu ekitaba kituufu. Wabula kasooke tuwulire Kadamu ono agamba nti bamugambye nti oba waliwo etteeka erigamba nti bw'otamalako contract bbaawo yagenda okubeera ng'agikumalirako naye nga tubagamba nti ekyo si kituufu, tewali tteeka lifaanana bwe lityo. Halo nyabo. Mr. Kadamu TV Mukama yeebazibwe nkulamusizzaako nina kye njagala okwebuuzaako. Ndi Saudi nkoze kati omwaka mulamba n'omwezi gumu kyonna baginsasudde bulungi naye kati jjo leero 3 jjo era 3/11 wendikodingidde eno audio nsaba kumbuulira oba waliwo omuwuliriza oba gw'okimanyi. Abantu bano we twatawuseemuko katini nnyo nangobaganya ne mugamba ŋŋende Uganda oba otegeeza ki mu byongobaganya nzireyo naŋŋamba oba ogenda nga kontulakiti tennaggwako bbaawo alina okujja etteeka lyafuluma bajja kukwatamu bbaawo bamuleeta ajja akole wano mu kifo kyo oba si ekyo olina okusasula obukadde 6 ate n'oddayo ku transport wo ate ne weepakira kubanga kontulakiti tennaggwako naye nga ffe mukujja baatugamba ennyumba ne bw'osanga nga mbi n'ogumiikiriza n'okola emyezi 6 ne giggwako baba tebakyabanja ssente ziri zaakupakira ze baakuteekamu ng'ojja baba tebakyabanja. Naye nga kye njagala okumanya mmwe mwali mukiwuliddeko abatuwuliriza sikiwulirangako nze nti bbaawo ajja mu kifo kyo ye nga bamuleeta batya. Ekintu kino kyansobedde n'ekirala kituufu ddala bakyasobola okunsasuza ssente obukadde 6 bwe yaŋŋambye ng'ate nkoze omwaka gumu n'omwezi mulamba. Abantu bano bagumiriza naye tebalina mpisa kale twavudde ku bizigo namuwadde omutwalo gumu ne mugamba yongerezaako ogula ebizigo namuwadde omutwalo ogwo nga guli mwezi e Uganda emutwalo namuwadde 10 lyeno ne mugamba njagala bizigo nagamba muno mulimu kazigo katono ne mugamba yongerako mu kontulakiti byonna mu ebiri gwayina obbimba kyokka natuuka wano n'ogamba nti nze nnyina obbyegulira n'ogaana okungulira ebintu nno yongerako ongulira ekinene. Okwo kwe twatandikidde n'ayomba omukazi n'ayomba nannangira ebyo byonna nga bwe mbikunnyonnyodde naye nsaba kunziramu Mukama omukisa webale na